Ssentebe wa Muyenga Hill Omali Yasina abadde ategese olukiiko ku community police e Muyenga yakiguddeko bakulembeze banne mu luka gw'e Bukasa bwe bamutebuse ne bamulemesa okutuuza olukiiko ku poliisi eno. Ne ku poliisi okugamba buli muntu asobola kujja n'erukwago tajja. Ate oluvannyuma ne beekyanga ne bagamba meeting tetujagala. Nakubide RPC, nakubide DPC, nakubide buli muntu bakiriza bagana. Omal mu lukiiko luno abadde ayisa abamu ku bakulembeze b'e Makindye ne Kampala mbayitamu mu kulondebwa okwakaggwa okuli Lord Mayor Erias Lukwago, Deputy Mayor Sarah Kanyike okuva mu Makindye East, Councillor LC5 Ismail Tabalamule n'abalala bangi. Agamba nti omulamwa gw'olukiiko luno kubadde kubaganya birowoozo ku ngeri gye bagenda okutumbulamu obulamu bw'abantu n'okumanya ebizibu bye bayitamu mu kitundu kyabwe. Abantu bangi naye kati ne mu holi yaffe gye twazimba batugobye. Abamu ku bakulembeze abatakyali Makambugu na Ssentebe Yasini nga bakulembeddwamu Ssentebe wa LC ey'okubiri Sise Bamuhigire bagaanye okuleeta bamu olwo ne bayimirira amabbali g'oluguudo ababaddewo okutuula olukiiko. Genze okuteekateeka miitingi zaabwe ffe nga bapoliisi tebatutegeezezza. Ye bazooni ayise olukiiko wano mu Bukasa mu bumenyi bw'amateeka. Nga wayisa akaseera katono poliisi okuva e Kabalagala n'etuuka ng'ekulembeddwamu DPC Bernard Mugerwa nga bano bayisa Ssentebe ne boogeramu naye n'oluvannyuma ne bamuwa amagezi olukiiko ddujja ku poliisi alutwale mu kifo ekirala. Kaakati DPC atugamba poliisi erina miitingi wano nayo erina miitingi kati ffe tukole ki? Tukyuse ekifo. Bw'atugamba tetujja kujeemera ki? Kiragiro ki? Naye ekintu ekyo kiswaza kubanga poliisi twagizimba zinagizimba eno nenjireetawo nate bansibidde bweru ate yo. Ssentebe Yasina avuddewo ng'akukkuluma n'atambula mpolampola n'abantu babadde nabo okukakana ng'olukiiko alutuuzizza mu maka ge kyokka ng'eno enkuba ebatataaganyizza era ne bayingira mu nju ye gye basinzidde okukolokota abakulembeze abalemesezza okutuuza olukiiko ku poliisi gye beetandikirawo. Neekwata omusenyu n'esiminti nze nnyine nga ntabula ng'azimba ki? Leero bangobi. Yeyo community police. Yeyo kakati bwe ngamba njagala esenguka evve wano mba mukyama. Era nkisabye eno poliisi evve wano. Abantu bannyonnyodde ebizibu bye basanga olwo abakulembeze ne basuubiza okubibakolerako. Naye teritugattizaamu n'akamu. Olw'ensonga nti eddwaliro lya Ssekanso likola okuva okeera ku ssaawa 12 n'otuula eyo abasawo batandika okukola ssaawa 4. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.